yesala katwegattako abali ku The Updates online page. Tuli mu ddwaliro wano, muganda wange Sama Uganda afunye akabenje bw'abadde akeera ku makya ng'agenda ekitalya. Abadde alina okugenda ekitalya olunaku olwaleero okulaba ku baganda baffe abamu. So in the process wabadde ateekeddwa okubeera ng'agenda, wa bodaboda abadde amuvuga n'atomera emmotoka. Era okukakkana nga wa bodaboda ye afiiriddewo. So mawulire si malungi nnyo ddala. Bamulese wano ku kalwaliro, of course twagala okulaba nga afuna obujjanjabi obulungi. Twetaaga okubeera wano nga tumuggyawo tumutwale asobole okulaba nga afuna eddwaliro eddungi era asobole okubeera nga afuna obujjanjabi. Naye nga mugamba mutya mwena abaakatuuka, mawulire si malungi nnyo. Muganda waffe ono okugulu okumu kusanyaladde, ndowooza osobola okulaba amaviivi gonna gaweddewo. So ate n'okugulu kuli okwa ddyo nakwo tekusobola kubeera nga kukola ki, nga kutambula. Enjala, ekifuba kimuluma, he is not in good condition. Waliwo wano mu ngalo nazo anuubuse engalo. So for sure mbeera si nnungi, naye nga obudde buno kye twetaaga okubeera nga wano tumuggyawo asobole okugenda mu ddwaliro eddala, asobole okubeera nga afuna treatment, asobole okubeera nga bamusikaaninga ekifuba, asobole okulaba nti afuna obujjanjabi obulungi. So nti yenna eri eyo ng'olina ky'olina, osobola okubeera nga oyimirira naffe mu kaseera kano, osobola okulaba nga muganda waffe ono tumubeererawo mu mbeera emu oba mu mbeera endala, kubanga omulimu gw'abadde agendako guwadde mulimu gwaffe gwa kulaba nga Akram ogambye nti pin the number. Saba muganda wange Akram nkutumiddeko weeruteete, webale kubeera nga ogoberera. Twetaaga okubeera nga tufuna treatment, twetaaga okubeera nga muganda waffe ono afuna obujjanjabi, naye nga twagala okusabira baganda baffe bonna abali mu makomera, twagala okusabira baganda baffe bonna abali mu makomera. So embeera bwetyo bweri. Ate era njagala okubategeeza nti olunaku olw'enkya Mbaka w'e Kawempe wagenda okubeera ng'aleetebwa wali mu kkooti. Olunaku olw'enkya zijja kuba ennaku z'omwezi 15 Honorable waffe Sseggirinya agenda kubeera ng'aleetebwa mu kkooti wali ku Buganda Road. Mawulire amabi ge tulina, ate abadde amuvuga ye afiiriddewo. So bannange tetumanyi na kumanya kyakubagamba, naye nga mukwano gwe nnyo abadde amuvuga afiiriddewo. So kibi nnyo, kibi ddala. Kibi nnyo, kibi ddala. Mbeera si nnungi n'akamu n'akatono. Kibi nnyo, kibi ddala. Kituuse ku muganda waffe Sama Uganda tasobola kwogera, nandibadde mbawa nambabuuzaako, naye nga ekifuba kyokka ekifuba kimuluma. Ekifuba kino kimuluma nnyo 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 nnyo.
ekifuba kimuluma nnyo, so mawulire si malungi, ngalo zonna ziweddewo. Mbeera si nnungi. Waliwo abuuziza Jose, obuuza wiki Sama Uganda. Sama Uganda yafunye akabenje ku makya g'olunaku olwaleero. Yafunye akabenje makya g'olunaku olwaleero, so embeera si nnungi n'akamu n'akatono. Waliwo ambuuziza where is the doctor to treat him. Abasawo bamaze dda okumukubamu empiso ezisooka. Waliwo ampeerezaayo nusu kakaaga. Thank you so much. Waliwo ampeerezaayo nusu kakaaga kayambeko okusama ku treatment, kubanga alina okugenda ku ddwaliro eddala for further treatment, so tuba tulina okubeera nga tulina ssente. Yatera omanya ogambye eri mumanya ki? Erimu Apollo aliho. Namba zonna ziri mumanya ago g'olabaawo, ziri mumanya ga Apollo aliho. Ziri mumanya ga Apollo aliho. Yeetaaga okufuna scan bangambye eri mu mitwalo 12 oba 13, something like that. So abadde amuvuga ye akoze ki? Abadde amuvuga afiiriddewo. Abadde amuvuga ye afiiriddewo. Mawulire si malungi. Abadde avuga Sama ye afiiriddewo. Ebintu bino Mr. Update yandibadde abikola, naye obudde buno naye ali mabega wa mitayimbwa. So apo nange nze mbituulamu, naye nga tulina okusigala nga tuyambagana paka Honorable waffe Ssegirinya Muhammad bw'anaakomawo atandika okuvuga emirimu gye mpola mpola. Naye nga abadde agenda kulaba baganda baffe abali mu makomera, abadde alina ebintu ku ppiki, so kibi nnyo. Baganda baffe Abayisiraamu abadde alina okubakyalira olunaku olwaleero. Baganda baffe Abayisiraamu abadde alina okubalaba olunaku olwaleero. Waliwo atuwaddeyo emitwalo 2. Waliwo atuwaddeyo emitwalo 2. Thank you so much. Thank you so much. Kyonna ky'olina mukwano gwange osobola okukituwa, ate ne tumutwalako ku ddwaliro eddala asobola okubeera nga afuna obujjanjabi obusingako wano, kuba agamba nti ekifuba kimuluma. Sama kiri kite wano? Kifuba kikuluma? So tetunamanya accident evudde ku ki, naye ng'agamba nti omusajja avudde eri n'abakiika bukiisi mu mmotoka. So ateekeddwa okuba nga either abadde abagoberera ng'ayagala kubatomera baffe, naye kitaazisiza Sama nti abadde ayambadde element emabega ate nga gwe badde bavuga. Abadde ayambadde element. Golix Mayimulamu wange obuuziza nti what's wrong? Sama yafunye akabenje ku makya ng'agenda ekitali akolera abaganda baffe abali mu makomera. Nakabugo sente tuzirabye. Nakabugo sente tuzirabye. Thank you so much. Golix Cax obadde obuuza nti abadde ki? Golix Cax nkutumiddeko mwannyinaze. Webale nnyo okugoberera. Webale nnyo okubeera nga ogoberera ensonga zonna. Webale nnyo okubeera nga ogobera ensonga. So embeera bwetyo bweri baganda bange, naye nga amaviivi gonna gaweddewo. Empale gy'abaddemu bagisaze busazi. Empale gy'abaddemu obugere ndowooza mubulaba. Obugere bwonna buweddewo. Obugere bwonna buweddewo. So okugulu, omukono
So embeera bwetyo bweri baganda bange, naye nga twongere kumusabira, muteke mu ssaala tusabire baganda baffe bali mu makomera, tusobole okulaba nga ate kino nakyo tusobole okubeera nga tukiggusa, tusobole okulaba nga kino nakyo tukiggusa, naye nga embeera yo ekyali mbi nnyo ddala. Kuba kati ne bw'oba osazeewo oba okuba nga oyamba baganda baffe bonna, ate abasajja baagala kubeera nga bakola ki? Baagala kubeera nga batumalawo bumazi, baagala kubeera nga batutomera mbeera emu oba mu mbeera endala. Tony nate ogambye ogenda kutuweerezaayo akantu. Ssebo muganda wange kanaaba katuuse, tujja kuba tukweyanza bulungi nnyo, tujja kuba nga tukeyanza bulungi nnyo, kubanga at this time twetaaga ssente. Twetaaga ssente kulaba nga muganda waffe ono afuna obujjanjabi. Naye nga tubategeeza abasajja bano baagala kubeera nga batumalawo. Abasajja bakaaye, abasajja bano baagala kuteekawo mbeera ya kubeera nga batomera abaana. Abasajja bano baagala kubeera nga batomera abaana baffe. Nze mbabuulira mazima, kubanga toyinza keera ku makya omuntu ng'agenda ate gwe n'omukiika bukiise emmotoka. Kitegera bulungi, toyinza keera ku makya. Wanyisebo esebo nkuwulira. Esebo so bwekito bwe kiri, naye nga mawulire go si malungi. Osobola okuyita ku MTN eri awo wansi, ate era ne Airtel nayo weeri. Osobola okulaba nga muganda waffe tuyimirira naye mu kaseera kano, ate kasinga okubeera nga atwetaagiramu. Kyonna ky'olina osobola okubeera nga okisukuma, ate tusobola okulaba nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Kyonna ky'olina osobola okubeera nga tukikozesa, ate okulaba nti muganda waffe ono tumuyamba asobola okuba nga afuna further treatment. Asobola okulaba nga afuna further treatment. So embeera bwetyo bweri, naye nga mawulire go si malungi n'akamu n'akatono. Kigongo Ibrahim ogambye nti quick recovery my brother, God is watching all over. Ate Nkalubo Fadul ogambye nze bali nnyo bali ddala. Bali nnyo mwebalire ddala. Eri ampeerezaayo nusu kakaaga bwana Tony. Ssebo sente zo zituuse. Bwana Tony sente zituuse, mwebale nnyo mwebalire ddala. Wojje Mukama akuddizeewo. Wojje Mukama akuddizeewo. He is in hospital. Why is he not recovered? Quick recovery. Who is this one? Bannange ono Sama Uganda yakatuuka. Ono Sama Uganda afunye akabenje, abadde amuvuga n'afiirawo, badde bagenda Kitalya bwe yakatuuka. Isa Oheb Masabo ogambye what happened? Our brother, our comrade Sama Uganda got an accident in this very early morning. Era
we are here in the hospital trying to get treatment. So ekyo ekiriwo obudde buno, naye nga mawulire go si malungi. Mawulire go si malungi. Mwebale nnyo mwenna abatusabidde, mwebale nnyo mwenna abatusabidde. So embeera si nnungi. So bwe kityo bwe kiri. Sama so nawante kibi nnyo. So bwe kityo bwe kiri. Katusooke tuveeko katono nnyo. Katusooke tuveeko katono nnyo. Naye abadde agenda okuweereza osobola okusigala ng'oweereza, osobola okulaba nga kino nakyateera nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Yali atuweerezaayo omutwalo. Webale nnyo, webalire ddala. So naye nga sama yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga obujjanjabi mu mbeera yonna okulaba nga kino nakyo tukiggusa. Tulina okulaba nga tumubeereramu, tulina okulaba nti tumubeereramu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Okulaba nga tumubeerera mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Namagambe Safina ogamba what happened to Sama Apollo n'akatuuka. Sama yafunye akabenje ku makya. Sama yafunye akabenje ku makya. Wabadde agenda ekitalya. Adali ku boda agenda mu town okusinkana banne bagende. Era abadde amuvuga n'afiirawo. So obudde buno ali wano afuna treatment. Ali wano afuna treatment. So bwe kityo bwe kiri. Bwe kityo bwe kiri bw'abadde yakatuuka. So kyonna ky'olina osobola okimuteerako n'asobola okulaba nga afuna treatment mu mbeera emu oba mu mbeera endala.